Kaakati omwami gwe mulaba oyo mu katambi akaaba ali mu kuwoowoola ayiise n'eminyira tewali amukubye. Oyo gw'olaba tewali amukubye, laavu ye mukaabya. Kadaama yamukyaye. Kadaama gw'abadde yeeyagala naye online okumala ebbanga ndowooza kati oba lya myaka emeka amukyaye. Kadaama yamugambe naye omanyi ndowooza relationship eno katugiteekeko ekkomo. Era omuwala n'amukyawa. Omusajja awoowodde, omusajja akubye omulanga. Temulaba nti abakazi mukaaba, temulaba nti abakazi mwekaabya. Ono omusajja aŋaŋala, ono omusajja akaaba naye ng'ekimukaabya Kadaama yamukyaye. Lwaki mukola ebintu ebyo basisita bange abali ku kyeyo? N'obeera ne munno online ne muba nga muli mu kweyagala mweyagala nga omanyi online shopping eyo online shopping eyina engeri gy'eteeka mu bantu essuubi, kwegamba oli n'abeera mu mukwano ng'alabira ddala ye yamalayo. Abasajja bano abali eno e Uganda mulina engeri gye mubateekamu essuubi ne bagwa mu mukwano ogw'ekimmemmette naye ng'ate mubamalira budde. Kizibu nnyo okusanga Kadaama ku online n'omukwana n'aba ng'ali ku kituufu. Abasinga obungi baba bapaasinga time. Kati ate abasajja ebyo bo tebakola ki? Tebakibala nti Kadaama ogenda okumukwana ng'ayagala muntu amutambuliza ku kyeyo. Asobola okuba ng'alina omwami eno ewaka e Uganda bbaawe gw'alinamu n'abaana naye ng'ate ye ne bbaawe teboogera bulungi. Ate jjukira wakati w'omusajja n'omukyala tewaba nnyo vibe ekola ki? Eba eryawo nti enyuma nnyo. Kati bakadaama bano bamaliriza bafunyeyo bano ba online shopping. Kati online shopping akola obusoko bwonna bwonna obunnyikiza Kadaama mu mukwano. Kumbe ye omutima gwa Kadaama guli walala. Kati ono baamumenya omutima. Omusajja akaabye, omusajja aŋaŋadde, omusajja ayiise eminyira, omusajja akaabye ng'akaana akato. Tatulaze bulazi bigere naye omusajja ono n'ebigere abisiise. Asiise ebigere n'abisiita bw'ati. Abisiitse bw'ati n'asiita. Bannange, laavu ng'eruma bubi abantu. Musajja mukulu yeetunuzzaamu kamera n'alyoka aŋaŋala nga bw'ayita erinnya ly'onkoze eki kino maama. Obadde ompadde essuubi naye kati omusajja akaabye bannange. Era sisita wange Kadaama oba ng'olaba vidiyo eno omusajja muyambe. Omusajja muyambe omuddiremu ono omusajja asobola okwetta. Ono omusajja asobola okwetta. Mujja kuttisa wano abantu bannange. Kankutuseko vidiyo y'omwami ono ogirabireko. Gimpereka like vidiyo yiiyo. Kadaama kye yakoze mwana mulenzi yamusudde mulaavu n'amala n'agimulekamu. Kisajja kyattu kiri kukaaba. Kadaama tomweyalira n'omwebikka. Baana mwe naye bakadaama temugenda kugenda mu ggulu. Kati oli eyo ofanseko obwedde akaaba agamba from nowhere maama mujja kiwulira. Kati ono tagenda kuddamu kuneetinga Kadaama. Oŋŋamba otya oli Uganda oyagala omuwala ali ku kyeyo kyogamba eyo teweetuuka. Mubamenye. Kakati
okudatinga omuntu ku online tekwandibadde kubi naye ate ebiseera ebisinga abamu bakozesa bukozesa bannaabwe. Abawala abasinga abali ku kyeyo bankuba kyeyo bali ku online dating ku passinga time. Abawala abasinga abali ku kyeyo bali ku online dating kwegamba buteebowa naye tebaba mu mukwano. Ebiseera ebisinga omuwala ali ku kyeyo baleka abasajja eno e Uganda n'aleka bbaawe oba boyfriend we ng'ajja ali e Uganda era nga boogereziganya kubanga inbox z'abakadama ziba zijjudde essaawa 4 baba boogera n'abasajja ab'enjawulo. Kati bw'afunayo ka online dating kaneeno ka shopping kano ka shopping kabeera serious nnyo mu relationship ate ye kadama kyatabeera. Ye kadama tabeera serious mu relationship eno newankubadde ebigambo by'abakozesa nga mwogera bibeera bya serious. Asobola okukulaga nti ddala kituufu muli ku mulamwa video call muzeekubira mu budde olumu yakukubira ne mwogera ne mwewana ne mukola buli kimu ne mwesuubiza ne wali bakomyewo nti mugenda kubeera mwenna era abavubuka kino bakisuubiza abawala okubawasa. Nagamba nze wookubirawo e Uganda ngenda kukuwasirizaawo. Kadama n'agamba ate nze nze ani agaana taata nze ani agaana naye nga muli mu mutima ye Kadama bakimanyi tono siina gye mutwala onammalira kyeyo ali mu kutwaliriza kyeyo kyange. Bambi abasajja bano ne bagwa mu mukwano ogw'ekimemmete eriyo bakadama ebalumya emitima online dating ng'amulumiza omutima naye batono nga bw'okiwulira batono. Abasinga bakadama be bakozesa obukozesa abavubuka bano ba online dating. Anti online dating wano woyinza okufuna omukazi ne mweyagala ebyaddala nga muli mu laavu wabula ne mukola divorce nga temwerabye nga temwesisinkanye. Online dating nzibu nnyo. Musobola okugwa mu mukwano n'omuntu ne mweyagala okumala emyaka ng'egi. Kati emyaka oli gy'amala ku kyeyo mugimalako mugyeyagala oba amaze emyaka 2 oba amaze emyaka 3 oba myaka 4 naye ne musigala nga mwogera ne mukola divorce nga temwerabyeko. Omwana talabye ku mulenzi n'omulenzi talabye ku mwala ne mukola divorce naye nga mubadde mu relationship eyaddala. Kati musajja wattu ono yagenda ndowooza n'agwa mu mukwano gwa online dating. Online dating kyeyamukoze bamukyaye naye awulira afa. Bamukyaye abula kwewa butwa. Eno enkaaba gy'akaaba omwami ono omukwano gwabadde yasitula eri Kadama gubadde gwa kimmemmette. Oyinza okugamba ono ye mukazi gwasoose okwagala. Abasajja bamu nammwe mukisussa okaaba otya okutuuka ku linessa n'okaabira omuntu gw'otalabangako oli ali eri ku kyeyo oli eno Uganda n'oŋaŋala n'oyika n'eminyira ku muntu gw'otalabangako. Eno laavu nayo nedda erimba. Eno laavu bweti erimba. Naye nga lwaki muba mukabya abasajja bwe mutyo? Lwaki mukabya abasajja okutuuka ku linessa? Mukimanyi nti abasajja babbula. Abasajja babbula. Mwandibayi temukabya abasajja bwe muti. Omusajja akaabye, omusajja n'ava mu kukaaba n'awoowoola, n'ava mu kuwoowoola n'aŋaŋala bw'amaliriza n'ayiika eminyira. Omusajja omukulu akaaba Kadama amukyaye amugambye owange Kasaato relationship eno ndaba nga terina lugendo tejja kukola. Alabika Kadama badde anaatera okudda. Omanyi Akadama ne baba naatera okudda babikola muba mwagalana naye nga naatera okudda n'alyoka n'akugoba ng'akasaaniko ng'akomawo Uganda nga tayagala kumusumbuwa. N'alyoka agoba embwa nadda eri omwami we gwe yaleka. Bannange relationships ya online nnungi tezitwaliriza ebyeyo zinyuma sijjaga zinyuma naye muganda wange teziba serious era bw'ogyewa ennyo n'ogye kugamba wena n'oyiika
oba tosobola kuba nti ate omalako biba biganye oba ogenda kulumwa mpaka kuwulira bubi so abasinga muzigende sizigaana sizivumirira naye mpola mpola kimanye kummwe ababiri kuba kuliko ayina okukaaba naye ebiseera ebisinga abasajja bamaliza bibakaabi bano abaliko online nga bakadama ebabakaabiza amaziga kale si Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu subscribe nga naba okuba nti ate otwegattako tusobola okuba nti ate tubeera ddala nabagambe nno tuli family so kona mu kapesa ka subscribe bw'omaliriza kona mu kade akade ako kajje mu personalize okateke mu all nti bulentekayo video notification ejja bulambalamba ku simu yo nisobola okuba nti tutambulira ddala wamu tunatera okweza ba subscribers 5,000 tubulayo ndowooza abantu 3,000 mwebale nnyo okuba nti ate kwegamba omulimu mugutambuza so mbere bulungi mweraba